Ababaka ba Parliament abava e Bunyoro nabo bawakanya ebbago lino okuwa ebitundu 3 ku buli 100 obwakabaka bwa Bunyoro okuva mu district ezazuulwamu amafuta. Bw'abatuuze baagala gavumenti esigaze ebitundu 7 ku buli 100, gavumenti ez'ebitundu 13 ku buli 100, ebitundu 4 ku buli 100 bigende ku bwakabaka bwa Bunyoro, ate nga 3 ku buli 100 baagala biweebwe bannannyini ttaka. Bongera okunnyonnyola nti ku bitundu 7 ku buli 100 gavumenti byetwala, baagala ebitundu 10 bigende ku nsawo enzibizi, eyamba ku bigo bitalaze n'okuyamba ku by'obulamu. Omubaka akiikirira Bujenje mu Parliament Kabakomba Masiko agamba nti obusente obuweebwa abafuzi b'ensikirano butono nnyo. It's not a bribe. Nobody will accuse me of being sectarian just because I'm pushing a line for my people. God forbid, nobody should. In any case, I was elected to do that. Ekizibu ekirala ekizuuliddwa be batuuze b'omu kitundu okufiirwa ettaka nga litwalibwa bamusigansimbi. Bagamba nti bamusigansimbi balina okufuna ettaka lya liizi, n'oluvannyuma amakampuni agatandika okweyambisa ettaka lino ate nga bamaze okusasula nannyini lyo. Ababaka bategese okusimbira ebbago lino ekkuuli singa liyisibwa mu mbeera gye lirimu. Can we agree that the kingdom calls MPs from Acholi, from Western Nile, from Busoga and say, you people, this is our position. Can you help the 18 MPs from Bunyoro to lobby? It won't be for the faint-hearted. This struggle of incorporating this in the law, it will not. So be ready for the struggle. Let's make a decision and move. Era asabye gavumenti okutuukiriza ebisuubizo byayo eri ekitundu kino ekifumbekeddemu amafuta.